General Museveni ali mu kukola ensobi ze ezisembayo era wano ateeka ssiiru ku bwannakyemalira bwe ne Fugabbi ali mu kuteekako ssiiru bw'ati bwegamba ensi ekakasiza eddala nti eno ssiiru etegeeza nnakyemalira Museveni eyabba akalulu ne yeerangirira eyanyaga obuwanguzi bw'abaana abaali bamaze okubeera nga bakuyega abantu nga bamatizza ensi yonna ne bamukuba akalulu n'enkoona n'enywa n'asalawo n'akola swap ebyandibadde ebibye n'abiwa Kyagulanyi ebya Kyagulanyi n'abiwa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda gwe tolaba nti kaluddewo ennyo okugazeetinga biki ebyavudde mu kulonda kubanga babadde balina okubikanika babadde balina okubeera nga babikanika naye ekizibu ekiriwo nti jjukira nti abaana aba NUP balina DR forms okuli ebintu ebituufu era akakiiko k'ebyokulonda bwe kali awo kalinga akamize ensanafu akazibiriza ne kamira ensanafu nti kale katufulumye bino tewali kyakukola tugazeetinge tewali kyakukola so nga ate munnange nkugambye nti ogukulinga omusumaali ogusembayo mu coffin era balinga abagezaako okubeera nga bakukusa obuwanguzi bwabwe bwe bakimanyi obulungi nnyo nti banyaga bunyage bagezeeko okubeera nti nno bubeera mu mateeka omusango basooka ne baguteekayo mu kkooti ne bagwejjirayo kale ne bapalapalanya nti kumpi mwezi mulamba nga tebannaba kubeera nga bagazeetinga ebyavudde mu kulonda babiwanikeyo ng'omulamuzi Kisaakye bwe yagamba nti mubiwanikeyo tubirabe. Kati nga bamaze okubeera nga babiwanikayo njagala okubuulira nti teri ali safe Byabakama tali safe kubanga jjukira nti newankubadde abeera akolera ku pisto naye ate byonna byalangira bivunaanyizibwa ku ye kati waali awo tali safe era naye kennyini akimanyi kubanga alina ebyama bingi nnyo obululu obutuufu abulina ekibalo ekituufu akirina bulungi nnyo era singa ebintu bigenda ne bikyuka bwe biti aba agenda kufuuka munyaapi ku nsonga eyo kubanga General Museveni abajja kugamba nti nze oyo gwe nakwasa ebyokulonda bye baabala akalulu nze saaliyo nange banziba era Byabakama okumanya ali ku bunkenke bw'amaanyi emabegako awo yateekako ku mutimbagano nti bamukubira amasimu agamutiisatiisa ng'agezaako okulaga nti ali mu bulabe so nga ate ne akatambi akaafuluma nga kalaga ebintu nga bwe byali ku kompyuta akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kaabibala nga kalaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina ebitundu 69 ku buli 100 General Museveni ng'ali mu bitundu 24 we baakwatira akatambi ako kasaasaanya kuba tekaali ka AI. Abamu bagamba nti Byabakama ayinza okuba yageza kukwejjako musango nti ze bannange results entuufu ziizo nzitadde zeezo ezaali entuufu naye baateeka ku mudumu gw'emmundu. Kakati emivuyo mingi nnyo ekibadde mu kulonda era nga ensi yonna ekiraba amagye geefuga campaign n'okulonda era bano nga beerimbise mu kubeera nti tebasobola kukwasa ggwanga mbu bakireereese bo bayita bakireereese ne bwe babeera babasinza akalulu tebasobola mbu kukola nsobi eyo bwe batyo kati nga bagezaako kubeera nga balaga ensi nti kyali kigwanidde okubeera nga balemera obuyinza. Obubonero bungi nnyo obulaga tulabye nga waliwo aba NRM bennyini be balangirira nti basinze nabo bennyini ne bavaayo ne bagamba nedda sinze yasinga ate era nga akakiiko k'ebyokulonda mu ntandikwa kaasooka kulangirira bo naye oluvannyuma olw'okuba nti baba nabo bakivuddemu ate ne balangirira ebirala
baba bafaanaganako n'abantu be banominaties ate ne wayitawo ebbanga ttono nti ate nedda ne babawanduukulula. Ebukoma nsimbi omanyi MP wa opposition yawangula Sarah Nangendo ne balangirira mu NRM Ruth Katushabe, naye oluvannyuma ate ne bajja ne balangirira nti Electoral Commission mu bino bye yakateekayo jjukira nti mu kusooka eyasooka n'erangirirwa NRM nti yawangudde Ruth Katushabe. Kakati ate mu bino bye bagazeetinza ate balaga nti ate wa NUP ye yawangula n'obululu 23,625. Kati ebituli ebyo byonna gye bazze nga basooka okulangirira kabe bajjofu ebitwala bonna basooka kulangirira bo, naye okubamu ebigere 2-3 Kasolo ng'akoze eki ng'awangudde. Wano Kawempe North mwalaba nga Nambi ng'akazi akutte DRF mu bwato ba yali ndowoozo ebivudde mu Kutale Center Electoral Commission bye bawadde eyalangirira akalulu yalina kuuma bukuumwa na mmundu era baamugyawo bujja lwa mpaka nga baagala kumuyuzaayuza aba NRM nga baagala kuwamba buwanguzi bwa Nalukoola, naye nga mu butuufu naye tunulamu olabe gw'okakasa nti Nambi baba kubanga baamulangirira essaawa eno walibadde bumativu nti Nambi yawangula Nalukoola. Kati ne wala yonna Nakawa East, Kawempe South, Kampala Central n'ebitundu ebirala bingi nnyo NUP yawangula. Abaasobola okukala kati nga Nameere asalawo n'agenda n'amatiza General Museveni n'amumatiza kigambibwa okuba nti nno ono Major General Mande, Major General Sunday yakafa, kigambibwa okuba nti nno n'okufaako kuyinza okuba kwavudde mu ngeri efaanaganako bwetyo, era nga Nameere teyagenda n'abawaabira bonna ewa General Museveni nti be baamukubisa akalulu be babbira owa NUP, kwegamba nga kyategeeza nti be baagaana okubba akalulu, era munnange kukakana nti babagobye. Major General Sunday naye n'ayitira awo mbu. Kakati akakiiko k'ebyokulonda we bali naddala by'Abakama tali safe yadde n'akamu, kubanga essaawa yonna gyandi mu kamuvi egy'okulangirira oba okukola swap, gyandi mu kamuvi kubanga be bagazeetinze kisooka singa kuba kijjukira bamaze okubiteekayo. Kati singa wabaawo DRF ezijja nga zaawukanako ebyo bye bagazeetinze, kiba kitegeeza nti baba boolekedde okubeera nga ensobi gye baakoze gye batasobola kuddamu kugolola ey'okuteekayo ebintu bye babadde baalemera ku mutimbagano, ensobi eyo eba egenda kubeera nga munnange ebadda mu byenyi, bagenda kutuuka buli omu okwegaana munne, kubanga obukakafu we buli. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula n'abaana okubeera nga basirise bazirina, ekyo kigenda munnange ate kulabisa bulala nnyo, kubanga twolekedde okubeera nga tuyingira mu kaseera nga Attorney General bamuyita DPP, Director of Public Prosecution, twolekedde okubeera nga emisango egisinga obungi agezza ndowooza bwe kigenda okuba. Bawaaba omusango n'agwezza, ne bawaaba n'agwezza nti ago ka state keguwoze. Naye nga munnange by'Abakama oyo bwe batamwettira, kubanga ayinza okugendezera kumwa. Oyo asobola okugendezera kumwa kubanga alina ebyama bingi, kwegamba kisigale nti eyakulira okulonda yamanye ebyava mu kulonda yafa. Omumyuka we yali mu nnaku nnyingi, teyategeera mpapula entuufu gye ziri, naye ate bamaze dde okubeera nga bagazeetinga nti bw'aba afudde abatasobola kuddamu kunnyonnyola
nti nagazeetinga bino lwa nsonga eno bweti ne bweti. Ate na bano ababeera bamuyuuka ne bakola nabo bayinza okuba nti tulina buyinza bugenda mu woofiisi ye kujjayo bituufu. Afudde n'ebyama wowe maama nnyabo byabaka matulabye nnyo, afudde n'ebyama yategedde ani afudde n'obuwanguzi. Bwe kiyinza okuba kubanga muganda wange kati we tuli essaawa eno Gen. Museveni ensi yonna yamuvuddemu dda. Baamaze dda okukakasa nti akalulu yabba kabbe. Mwalabye Paalamenti ya European Union bonna nga bakakasa nti akalulu yabba kabbe. Abamerika ababadde ba main funders be babadde yeesibako nti nno ababeera mu operations nga bali mu kuuma mirembe ku ssemazinga wa Africa mu Eastern Central Region ne mu Great Lakes Region bonna bamuvuddemu. Bonna bamukoze eki? Bamuvuddemu. Kakiba kitegeeza asigadde yekka. Twolekedde munnange akaseera kwegamba ak'amazima nti we tuli bino byonna bye bagezaako kubeera nga bakola byonna bali mu kugezaako kukakasa ensobi zaabwe ze batasobola kuddamu kufuna white wash kusangula nti nedda katukiddemu kino nti ekasokedde nga lubanga lwa mmindi ne babba akalulu ne bapalapalanya bwe bati ne bakola ki ku guno omulundi tebalusimattuka era bagenda kusigala mu record nti ddala akalulu baakabba ne Ssekubba yenna era ensi yonna ng'ekimanyi bulungi nnyo nti eyawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati ekiddirira ki. Tugenda mu kalulu akaddako nga bwe balowooza nti 2030 tugenda mu kalulu oba tulina kusooka kununula buwanguzi buno obwanyagibwa kubanga nawali waliwo emivuyo gyawo teri agenda kudda mu kalulu. Teri agenda kudda mu kalulu. Tebabalya ssente era bannayuganda yonna yina agezaako kugamba nti tuddamu kulonda oyo ye mubuyabuya gwe sirabangako.